enjuba n'emunyenye. Sagala weerabire dokita nawa n'ebibuzo ebiwererako ddala. Simanyi kiriwa kye tunaatwala naye jjukira waliwo eyatubuuza ekibuuzo kye yali mukyala ng'abuuza nti mbuuliza dokita nti nze omukyala wemba nkooyo omwami tufunye obutaakaanya batutabaganye naye ng'ebintu bigaanidde ddala omusajja mutantya mbeere nti nsire ewaffe nkole emirimu gyange fune omusajja neefumbirirwe nange muwaayo nnaku 3 muviira ku kitanda n'enzira wansi oba mbikola ndi waffe. Mukyalo yabuuza ekibuuzo kyo netwasobola kubeera nti tumuddamu. Mpozi n'omulala eyatubuuza ekibuuzo dokita lwensaba omusajja olukusa nga nva waka oba mu maka ge okuba waliwo ebintu ebibeeraawo nga tebyebeereka ne buli wovaawo mbu musango buli bwenvaawo mbu musango lwe nnoosaba omusajja olukusa nga nvaawo. Dokita n'ebibuuzo bingi naye sooka obuze kumuwuliriza wa FM radio naye mukyala Sumini Bugema yakuwadde salaamu agamba nti Bugema waliyo abantu bangi si Imaamu Mudhihiru yekka. Agambye imaamu oyo mulirwana wange nti ombuuliza dokita oba omulabye. Yesawo dokita tusanise okulaba ku mukutu gwaffe gwa FM radio mpozi ne Kibula Islamic Media. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. abatuwuliriza mwenna tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize okubeerayo kwammwe era abawe empeera z'omuntu awuliriza ebigambo by'eddiini ye. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde ebyengera ebingi ennyo bye tumanyi n'ebyo bye tutamanyi. Byonna byonna Allahu subhanahu wa ta'ala tumwebaza kubanga ye wadde twebazizza oba tetwebazizza yeeyongera okubeera nga atuwa ebyengero ebyo. So nga kirungi nnyo okubeera nga tubyebaza. Era yatugamba mu Qur'ani ey'ekitiibwa la in shakartum la azidannakum, bwe munaaba munneebazizza olw'ebyo bye mbawa nja kubongera. Naye nga omwana Adamu twebazaako kitono, twebazaako kitono ddala. Toyina complaints ze zisinga obungi. Naye okujjukira nti Allah alhamdulillah wampa amaaso ndaba, Allah n'ompa amatu mpulira, n'ompa amagulu nsobola okutambula n'ebirala byonna byatwa bye bingi ebyo tetubitunulamu.
byatanatuwa byebitono naye gw'ogenda okutunula n'ogamba Dr. Kabali avuga kamotoka nze ntambuza bigere kati Allah ne yampaaki otunuulira ekyo kyokka abaana bange ne batasoma n'otunuulira muliraanwa wo alina akapikipiki gwe n'akagaali awaka tokalina n'otandika okubeera nti okola ki weevuma ng'olinga alaba nti tolina ky'olina naye muganda wange nkujjukiza kyolina ebyengera bya Allah bingi ebikuliko ggwe kennyini olina abaana baakuwadde kubasomesa ekyo kirala nnyo naye akuwadde abaana kuba eriyo abatabalina bagenze n'okubanywera oluzaalo ne babinywa byonna ne bigaana ne ggwe obalina tebali mu mbeera nti bali mu mbeera mbi olina ky'obaliisa olina buli kumpi ky'oyagala kyonna okirina naye olw'okuba ogezaako okutunuulira abakuli waggulu y'ensonga lwaki teweebaza Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kyava atuwa amagezi bw'oba oyagala okubeera omwebaza yeebaza Allah tunuulira ku b'osinga totunuulira bakusinga kuba kati nga bw'ogambye nti enkya mufuti agenda kubeera wano bwe naatunuulira mufuti nti atambulira mu V8 nga nze ntambulira mu Corolla ekyo kiyinza okunnemesa okwebaza ewa Allah naye ate neerabira n'okwerabira mufuti teyatandikira kuvuga V8 wabula naye agenza ayita mu mitendera egy'enjawulo n'abalala bonna abakulu njogedde ku mufuti kuba gwe omwogeddeko kyenkya ajja kubeera wano n'olwekyo tumwebaza Allah olw'ebyengera bye ebingi ennyo era tumusaba atuwe okubeera nga tugenda mu maaso n'okumwebaza tulina edduwa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zaatuyigiriza oba adhikaari zaatuyigiriza nga bwe tuba tuzoogedde tuba twebazizza emu ku zo kwegamba nti Allah nga bwe tuyingidde mu kawungeezi nogamba nti Allahumma ma amsa bi au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la sharika lak ekyo kigambo bw'okyogera Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti oba weebazizza ebyengera byonna mulimu n'ebirala era byetusobola okukola ki okukozesa ne twebaliza wamu ebyengera byonna nzoga nti Allahumma laka alhamdu washukuru ala ni'amika adh-dhahirati wal-batina wa inni as'aluka al-mazid eyo duwa ate era nga dhikiri y'amaanyi nnyo oba omaze okwebaza Allah ebyengera byonna ng'obigasse byonna adh-dhahira ebirabibwako wal-batina n'ebyo ebitalabibwako byonna byonna oba obigasse wamu n'omwebaza olw'ebyengera ebyo ne azkaari endala nazo zikola ki gyeziri era ziwerako Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ze yatuyigiriza wiiki ewedde nabagamba nti n'okusaala solaatu duha esaalibwa nga enjuba evuddeyo okutuusiza ddala ku ssaawa nga 6 esswala eyo bw'oba ng'ogisadde Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti oba weebazizza ebiyungo byo oba joints
z'ebiyungo byo 360. Yes. Abantu beebuuza nnyo nti 360 tulina joints nga teba niye mwana wattu nnyina we nasomako nga abakugu bakikoze eki bakivumbula nti omuntu alina ddala joints 360. Yes. Kale byonna tukyasobola okubeera nga tubikozesa okusobola okubeera nti twebaza Allah. Sijja kulandaga nnyo kubanga otubiddeko nti nkyamufu kyajja kubeera wano. Ebibuuzo bye nandibadde oba ebintu bye nandibadde njogerako kambi mulekere kuba oza nannyini mufu yakwata awakola ki awawunya. Kati byonna ebigenda mu maaso ennaku zino Supreme Council kiki biki ani ebyo byonna bya nannyini mufu katubimulekere yaba abikola ki abikwatako yaba abuulira abantu biki ebigenda mu maaso and so on. Programu eyo kyenkakasa nti abantu bangi nnyo bagyesunze. Katusabe Allah omufuti waffe amutuuse mirembe. Bw'anaamutuusa emirembe amukuume mirembe okutuusa lw'anajja wano ng'era ali mirembe. Ne bw'anaaba ava wano abeere mirembe. Ebbanga lye lyonna abeereyo eyo nga bye baba baagadde omubuuza basobola obbikuba nga babyokola ki babimubuuza. Eyo sijja kati kugendayo kuba nange gye mbadde ntambulira eyo abantu badde bambuuza ebibuuzo ebikwatagana ne Uganda Muslim Supreme Council. Bingi bye bambuuzizza era yadde nga nti nja kukozesa akaseera kano mbeeko ne byenjogerako naye bw'ogambye nti mufu kyajja kati awo si kyalina kyenjogerawo. Nja kusooka n'ekibuuzo eky'omukyalo oyo kye yabuuzizza. Kazandike n'ekya Fazali kubanga kikulu nnyo. Muwala we yasalawo agende n'omuvubuka atali musiraamu era ne bajja ne bakola ki ne beeyanjula ewa muzeeyi. Muli muzeeyi naye n'akola ki n'asiima bagende ki bagende bonna bw'aba yasiima. Bw'aba teyasiima era n'atasiima kugamba nti no bakole ki bagende bonna. Naye omuwala ye n'akola ki n'asalawo n'agamba nti nze ntiina noono olira no gwe neesiimidde. Kati muzeeyi akole ki? Ekisooka kino kyo njagala kiddibwemu kiriyale kuba twakiddamu emabega eyo. Tetukkirizibwa, amateeka g'Obusiraamu tegatukkiriza mwana muwala Fatuma, Mariyamu, Hafsa n'abalala bonna okubeera nga bagenda n'abavubuka abatali basiraamu. Ekyo kyo Obusiraamu bwakikola ki? Bwakigaana okubeera nga tukola ki? Tuwaayo abaana baffe mu batali baki? Basiraamu. Era kigamba Allah bwe yali akyogerako yagamba nti wala abdun mu'minun khayrun min mushrikin walaw ajabak. Walaw ajabak ndowooza
aya naye nga yali etandika nti wala tunkihu almushirikina, right? Temufumbizanga abaana bammwe eri abo be mwawukanya enkola ki enzikiriza. N'agamba nti wala abdun, okumufumbiza omuddu abaddu be baaliwo ekiseera ekyo, kisingako okumufumbiza atali muddu naye nga tebakwatagana muki mu ddiini yaabwe. Era mu bantu be tukkirizibwa okubeera nti tuwasa oba tufumbiza be twayogerako emabegakaawo, era be batunnyonnyola mu suuratu Nisa, abo bo bavaamu. Omwana omuwala takkirizibwa kubeera ng'afumbirwa musajja atali wa shahada. Kati bwe kiba bwe kityo, Muzeeyi Fazal okubeera nti yakkiriza bajje bakyale, oba ye okubeera nti yagenda mu kereziya oba kanisa, oba okubeera nti yali ku mukolo gwabwe ng'asiimye mwana muwala afumbiruganywe n'ani n'omuntu oyo, kyali kikyamu. Kyali kiki? Kikyamu. Kubanga bagenda okukola ekitakkirizibwa ate ne muzeeyi nga waali, ekiraga nti yakikonyeemu ki? Stamp. Ojjukira omwami kyakabeerawo ndoza oba gwabadde mwezi gwa Septemba eyawasa abakazi 7. Alright? Yawasa abakazi bameka? 7. Bonna nga bamaze okukkiriza nti la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Naye kati twagamba nti olw'okuba asussizza mu nnamba Obusiraamu gye bumukkiriza okubeera nti gy'abeera nayo, era n'okuwasibwa nako tekukola ki? Tekukkirizibwa. N'olwekyo nakuno kwe njogerako tekukkirizibwa mu Busiraamu. Kati omuwala ye bw'aba nga asazeewo kiŋŋenda n'ono, abazadde bagezezzaako boogedde, ye akoze eki? Alemeddeyo. Agamba nti siina mulala yenna gwe ndirede kugenda naye okuggyako njagala kgenda ne Pawulo. Mu ggwanga nga lino eryaffe erya Uganda, gy'otalina mateeka gakugira kigambo ekifaanaganako bwe kityo, gwe kyokola ng'omuzadde tokola ki? Tobuleesinga marriage yaabwe. Kitegeeza togiwa mikisa, togikkiriza. Gwe tokkiriza nti nno muwala wange akole ki? Agende n'oyo. Kasa emikisa gyo togibawa. Basi ye bw'aba asazeewo nti agenda naye, okusinziira ku ggwanga lye tulimu, tolina ky'ogenda kukola. Kuba tojja kulwana, bw'onoolwana bajja kukusiba. Tojja kugamba nti tojja kgenda ng'omuwala ye amaze okugamba nti nze no gwe nkola ki? Gwe ŋŋenda naye. Oba osigadde ebibyo kubyogerako oba kubitamwa. Naye nga tolinaawo kigenda kukola ki? Kusingako awo. Naye tokkiriza kubeera nti gw'ofuuka ensonga omwana ono okubeera ng'afumbirwa mu bantu abo abatali Basiraamu. Ekyo bwekityo bwe tukinnyonnyola. Saagala ate tugende mu bingi nnyo. Kola bw'oti, kola bw'oti, kola bw'oti. Nina mwannyinaze wange
cousin sister. Taata we yali Haji. Taata waffe. Haji. Era nga mashallah ku kyalo. Buli muntu yenna amuwa ekitiibwa. Naye cousin sister wange oyo tugenda okuwulira nti cousin sister wammwe ali mu kigo asoma busiisita. Ne kitaawe n'akiwulira. Naye of course nga bataata bwe baali bafaanagana bali ab'omulembe guli. Wankye yasooka okukola nga nti oyo muwanda okudde mu baana bange. Ekyokubiri n'amwabiza n'olumbe nga mulamu. N'ayabya ki olumbe. N'alangirira nti taddange ewuwe oba mulamu oba mufu. Ebyo oli yabikola. Kulagira ddala nti tawagidde ki kintu oli mwennyinaze kye yakola. Yatuuka kufa nga mwana muwala alemeddeyo, takoze eki takyusizza. Era n'okutuusa olwaleero takyusanga ku ndowooza ye. Naye nga taata yagaana okubuleesinga ki ebyaddirira byonna. Kati ekyo kakikomyawo. Tukwate ku kyona ayagala okwawukana n'ebba. Kiki kyakola? Era omwami alina okutuula edda myezi 3 balyoke bakole ki? Baawukane. Balina kusooka kwawukanya bitanda. Omukyala agende ng'abuulirira omusajja amubuulirire nti kimunnange nno nze njagala ngende bwenti wandinzikiriza amusomere bino na biri. Nedda. Kasa kikwatagana ku kwawukana nga mukazi yasaba okubeera nti baawukana naani? Nebba. Antiwuliriza. Saagala ogambe yi. Mpulira. Nja kukuzaayo ogambe ne a. Ndeko yi yange. Girindeko. Yes, doctor. Omukyala bw'abanga akooye bba aba amukooye. Takyayagala kubeera naki naye. Era waagendera anoonye kaazi oba abayamba ku kaazi ababuuliremu ebintu bye. Aba atuuse ku ki? Ku ntikko. Singa tumugamba nti mukazi gwe sooka oleke omwami ono alina kubeera naawe amale ebbanga bwe riti, wayinza okubaawo ekyakabi ekiyinza okutuukawo. Ndowooza ennaku zino owulira abantu bwe beewa obutwa, owulira nti ono omukyala yasse bba, yageze yeebase n'aleeta ekiso n'asala bino na biri and so on. Kiva kubeera nti bakooye okubeeragana nabo. Naye nga wakyaliwo ekibasibye, either court tennaba kulangirira separation ku bantu abo. Konna akabeerawo kabakwata obwongo, buli omu n'abeera ng'atuuse okubeera nti asobola okukola ku munnaakabi. Nolwekyo obusiraamu kyebuva bujja nti oyagala kweyambulula musajja nti ye nga tuyita omusajja ono mukyala omumanyi nti mumanyi bino na bino na bino na bino nabyo byonna obimanyi. Nayinza okugamba nti bimu bimanyi ebirala sibikola ki sibimanyi. Anti tulina okumubuuza ono mukazi wo kiye, mwafumbiriganwa nti ye, yali akugambyeko nti yakukyawa, takyayagala kubeera nti abeera naawe.
kyabyogera ani kugamba ebibuuzo ebifaanaganako bwe bityo. Yes. Kati bwe tumala omubuuza natumuga nti oyogamba ki? Omukyala azze ye agamba nti akooye era ayagala awulira ng'ayagala nakusesema okubeera nti abeera naawe. Kati ogamba ki? Omusajja bwagamba nti nze sirina ttabu oba omukyala agenda akole ki? Agende. Ate omala okugamba nti oba agenda ate oba okyamwagala. Kaazi yabuuza byonna. Kati bw'atuuka ku kyogga nti sirina ttabu naye oba akola ki? Agende. Kati awo kaazi ng'atwala oba yenna akola emirimu gya kaazi ng'atandika obuyinza bwe era ng'alangira nti okuva leero ng'ennaku z'omwezi bwe ziti, mu mwaka bwe guti, mwezi bwe guti, nkozesa obuyinza bwange okubeera nti mbaawula. Kubeera nga nkola ki? Nga mbaawula. Gwe mukyala gwe olina kukola ABCD. Omwami naye akole ki? Akole kino. Era bwe biggwa ebyo ng'abaawulya officially wagambira nti mbaawudde, awo biba biwedde. Omukyala ng'agenda gy'agenda, n'omwami ng'agenda gy'akola ki? Gy'agenda. Naye n'omukyala era sitiiru tuba tukyamubanja ebbanga eryo eriri wakati awo alina okubeera nga tafumbiririrwamu lwa nsonga eri emu. Kyayinza okubeera we batuukidde ogga nti nze nkukyaye ebiki byonna nga baali babaddeko naye era ng'asobola okubeera nti yafuna olubuto naye nga tannaba kwagala kulwogera nti nalwo ndukola ki? Ndulina. Kati ako akaseera ke bamuwaawaawo wakati abeere nga tannaba kufumbirwa kabeera kakuzuula ebyo byonna. Kasatuzuula nti waliwo biki kaaza asobola okusalawo nanga nti munnoowo ono mubadde mwenna muweeyo kano na kano mwawukane ki bulungi. Omukyala kubanga yeetamiddwa. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabi omu bwe yagenda gy'ali amugamba nti sahabiya yagenda gy'ali agala okukola ki? Okwawukana ne bba. Nabi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti ataruddiina alaihi hadiqatahu, onoomuddiza ennimiro ye gye yakola ki? Gye yakuwa ng'amufumbiriganwa. Kye yamubuuza. Omukyala oli okumanya yali mumalirivu yamugamba nti naam ya rasulallah wa ziyaada, ndi mwetegefu okumuddiza gadeni gye yampa n'okumwongeramu, naye nze sikyasobola kubeera naye. Nekiba nti kyetaagisa ki? Okiraba? Kati awo kazi n'asalawo nti munna muweeyo kano. Bwaga nti ŋŋenda nakumwongeramu ng'amwongeramu kubanga tayagala abeere nga ate akyamugoberera ate ono mukyala wange era kazi kalangirira nti mbaawudde. Awo obufumbo bwe babukomye. Obufumbo bwe babukoze ki? Bwe babukomye. Obwo tebuliimu kuddiŋŋana nga kuno okwaffe okwa ttalaka ng'omusajja awadde ttalaka mukazi we. Mwana wattu ne bw'aba azimazeeyo 3 alina chance
omukyala ono n'avaayo ewuwe n'agenda n'afumbirwa gy'afumbiddwa, nayo ne bamuta. Bwe bamala okumuta naga nti kanzireyo ow'omwami wange eyasooka. Naye ono gwe baawudde mu ngeri y'okwawukana bwe kutyo teriiyo kuddiŋŋana. Chapter eba emaze okukola ki? Okuggalibwawo. Mukyala ng'agenda akola bibye, n'omwami ng'akola biki? Bibye. Atadde akola ki? Oluusi nfunyemu akangubanguba. Tuseeyo binsobedde omwami wange yali ankolera kino. Biba biwedde. Kasita kaaza abaawula baba babaawudde nga buli omu agenda akola bibye. Bulumi obwa waggulu. Oba bulumi oba bufaanana butya, ebyo byo biba tuba tubibalekera bo. Naye nga Allah ye chance gye yakola ki? Gye yabawa. N'olwekyo kyabuuza nti yeetaagisa ki? Yeetaaga abeereredde okubeera nti anazzaayo bye baamuwa. Ye omukyala gwe baabiwa. Si kuzzaayo bino bye tulaba ku mativi nti ebyo bintu byange bye natwalira abazadde byonna mbyagala. N'agenda nti nagula engoye 8 zonna muzimpe. Nagula seeti y'entebe mugimpe. Nagula simanyi kino nakiri byonna njagala kuddayo nabyo. Kuba nabireeta nga njagala si bwe gubeera. Byewaati mukyala we. Abamu bagayita mawale. Okyaba? Yes. Nti gazaayo. Naye nga yinza obutaba na mahale kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ate nakyo yali atuwa amagezi okubeera nti ne bwe tuba twawukane mu ngeri nnungi. Actually omwami ye bamugamba n'okubeera nti we baba baawukana ne mukyala we amukoweyo ka kapito omukyala kanaatandikirako. Mukyala kati omukyala kaazi naye akyasobola omugamba nti wale munno wabadde akwagala muwangadde ebbanga bwe riti kino nakiri baakoko omuwaayo naddala bw'abanga ali bulungi. Kati bw'aba akkiriza nti nako nja kukamuwa ng'akamuwa nga baawukana ebyo biggwa, omukyala ng'agenda kufumbirwa walala n'omwami ng'agenda kukola bibye. Eyo yenkola bwe tukola. Tugamba bugambi leka ggwe mukazi gwe kugamba nti nze ebyange nja kubyemalira. Mbikooye era sikyakwagala. Kudduke n'okudduka ogende. Nedda mukyala si bwe babikola. Sooka following a process. Mutuuke n'ewa kaazi. Nga oyagala kugamba buli woolaga wonna we baga nti genda wano. Kuba kati tujaga nti genda ewa mwalimu yabawoowa. Mwalimu bw'anaale balemereddwa ba-involvinga abalala. Okutuukira ddala ne ku kaazi. Naye ngono omwalimu eyawoowa yakola ki? Yasookerwako n'abiyingiramu. Bw'aba asobodde obitereeza alhamdulillah. Bwe bigaana ng'abyongera waggulu ng'era abyongera waggulu okutuusa lwe binaatuuka ku district card. District card mu district ye yaawa ensala n'abeera nga akola ki? Asazeewo. Era ebbaluwa gy'akuwandiikira n'ogitwala oba mu kooti naye egikkiriza. Bano baakola ki? Baatuuka ku mbeera eno ne tutuuka okubeera nga tubakkiriza baawukane. Tetukolawo kabi konna. Era Allah watugamba nti wala tansawu alfadla bainakum. Temwerabira bulungi obubaddewo wakati wammwe buli omu ng'awaana munne. Waliwo akaseera ako bwe mwabeeranga awo nga mwewaana. Bebi. Honey.
sweet and so on bye byakola ki bye byayitingananga mabegakaawo akaseera si kanene nnyo ngenda okuwulira omwami ng'ayita munne bebi neŋŋamba ate bebi ali luddawo wano kwegamba naye ng'amuyita bebi kati nakimanyira era nkiraba buli wamu bebi neŋŋamba alhamdulillah kaakati jjukira akaseera bwe mweyitiranga amannya ago n'atuuka n'okubeera nti akuwana talinayo omulala yenna akufaanana omulala yenna ne bwajja ng'afaanana atya ajjukira akaseera ako akajjukire kajja muwaliriza eiza okubeera nti asazaamu okugenda oba ng'era akola ki alekawo kaba aleseewo ak'omukwano ogwo gwe baali bayina naddala ate bwe baba nga bayina abaana todda okugamba nti omusajja oyo yambonyaabonya n'abaana bange sigenda kubakkiriza kubeera nga bagenda yeewowe nedda temwerabira bulungi bwe mubaddemu ebirungi bye mufunye nga muli mwenna temubyerabira wabula gezaako okubeera ng'obijjukira era toyisa bubi munno ate era naye takuyisa bubi mwawukane mu ngeri ekola ki esingayo okuba ennungi awo nga mwawukana naye nga si kyekisinga obulungi of course okwawukana twakikola ki twakinnyonnyolako dda ne tugamba nti okwawukana kw'abafumbo wadde kimu ku bintu ebiri halaali naye ate bimu Allah by'atayagalira ddala bibeere nga bibeerawo wali mu kufumbiriganwa tuba tubamanyi nti basiimaganye era nga bajja kuwangaala bonna awamu babeerewo nga beeyagala naye bwe kiba kiganye tetudda awo ate kugamba nti kiteekwa buteekwa kubeera bwe kityo mwana wattu omukyala bw'aba akyaye omwami fe abaami tukyawa kitono omwami bw'akyawa omukyala asobola ekinene nnyo kyakolawo asobola kumuleka mu nnyumba n'agenda gy'aba agenze n'abeera nga takola ki tamufaako kumuweereza buyambi mwami wakoma naye omukyala nga yakukyaye allahu akbar n'ebiso bivaayo n'obutwa buvaayo nabiki byonna bivaayo ensonga lwaki tetuyinza baleka bawangaalire wamu mu bukyayi obwo ate era n'okubawula tulina kubawula mu ngeri ya busiraamu mu ngeri etegeerekeka ne babeera nga buli omu afuuka taata w'abaana oba maama w'abaana ne bawangaala bwe batyo tweyanze ge nze ndiro ninosaba olukusa nga nva maka g'omwana olukusa olwo rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bwe yali ayogera omukyala byatakkirizibwa kubeera ng'akola ki ng'akola mwalimu okukola ki okuva mu maka ga bbaawe nga batakkiriza banga takoze ki tamukkiriza takkirizibwa kubeera ng'ava mu maka omwo yes oba agenda wa oba aba agenda wala agenda kumpi ebyo byonna si kyekikulu naye ng'ateeka okubuulirako ku bba munnange njagala kgenda wano kukola kintu gundi omwami bw'akkiriza nti genda ng'agenda wamugamba tovaawo tavaawo mwana wattu abakyala abamu batuuka ne bagamba
ne bwe mba ŋŋenda kusoma mu semina yana lonsabe kituufu ddala ne bw'oba ogenda ku semina manye ogenda kusoma ate okusoma kukola ki kwetaagisa naye olw'okuba omwami alina okukuwa olukusa ng'ate bw'anaaba talukuwadde neweewaggula n'ofuluma n'ogenda ebiyinza okuvaamu si biba birungi. Olwekyo bw'oba omusabye nti oyagala kugenda ku semina n'agaana tokozesanga empaka mukyala gwe ali eyampuliriza nogaa kasita ŋŋenda kukola ki kusoma. Ne bw'oba ogenda kukola hijja sente gwe ofunye ezigenda mu ki mu hijja omwami n'akugamba togenda tolabawo wazibu nnyo omukyala nga yeefunidde sente ze ezimutwala gwe ate omugambe nti togenda mu bintu bya kaweereege bino bye tulimu ebyaki agenda okukola hijja. Munnange omwami bw'aba agaanye togenda era towalaaza mpaka kuba oyagala ki jana ate janaayo teri mu ebyo jana y'omukyala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaginnyonnyola n'agamba nti omukyala bw'abanga asiibye omwezi gwa Ramadan n'agumalako n'asaala esswala ze 5 ezabuki eza buli kanaku wa ataati zawjaha wa baalaha n'abeera nga agondera baawe. Okiraba? Kusaala, kusiiba, kugondera bba. Hadiisi endala erimu 4 naye endala erimu 3. Nga nti omuntu bw'akola ebyo awusamat shaharaha wa sallat khamsaha okiraba wa ataati zawjaha. Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti malayika zigenda mugamba ku lunaku olw'enkomerero ti yingira mu jjana ng'oyita mu mulyango gwonna gwonna gw'oba oyagadde. Tegeeza ajja kuba baga nti aba akwalifayinga okuyingira ejjana. Ebintu ebyo siba mwezi gwa Ramadan, kusaala swala 5 na kugondera bba. Kukola ki? Kugondera bba. Namugamba kino tokikola n'akivaako. Kino ne babeera nga bawangala bwe batyo. Omukyala bw'abanga akikoze ogenda mukowoola ayingira ejjana ng'ayita mu mulyango gwonna gw'anaaba akoze eki gw'anaaba ayagadde. Ejjana eriko emiryango 8. Kati emiryango egyo kuliko ogwabaki agw'abasiibi gumanyiddwa ye Baabu Rayyan. Kujja kubeerako ogw'abazikiri abakola azkar ababeerawo nga boogerako Allah subhanahu wa ta'ala kweguli. Kuliko emiryango egiwerako nga buli gumu gugenda kuyingirwamu group of people. Naye Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aga nti omukyala agondera bba n'asaala esswala ze n'asiiba omwezi gwe ogwa Ramadan, Allah agenda nga ayingira ejjana ng'oyita mu mulyango gwonna gw'oba oyagadde. Kiba kitegeeza nti okugondera omwami kikulu nnyo mu kukuuma amaka. Mwana watu bw'otandika okufulumafuluma
n'ogenda nti nze kasita mba ngenze kumpi nze kasita oyinza okwonoona ebirowoozo by'abalo. Balo ebirowoozo ne bikola ki? Ne bitandika kwonooneka buli lwasanga nga toliiwo. Oba ate oba alazeewa ate oba kino ate oba kiri. Kugamba n'atandika okufuna endowooza embi. Obusiraamu kyebuva bubiziyiza ebyo byonna. Negamba nti mugambe ŋŋenda kulaba maama. Nga naye tansiibula. Ate kusiibula kutya? Omwami nga tansiibula nze musiibule. Si bya kukaayana. Ng'omwami nze tonsiibula. Oyagala jjana? Iye. Ejjana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agikulaze. Era mu hadiisi endalaga nti singa yali waakulagira muntu avunnamire muntu munne olw'okumuwa ekitiibwa yandibadde agamba omukyala avunnamire ebba. Yes. Lwaki ebyo byonna bijja ne bibeerawo? Ensonga eri emu. Kubeera nti kukwanguyiza ggwe omukyala ali eyampuliriza. Kukwanguyiriza kubeera nti ogenda mu jjana. Si kukukaluubiriza n'akatono ennyo. Na kukuuma maka gammwe nga ga kitiibwa. Bino ebyaffe wano bye tukola. N'ogenda awaka n'okonkona kokokokokokokoko ng'omanyi n'omwami nti yafulumye edda n'agenda okukola. Si bituufu n'akatono ennyo. Era biviiriddeko amaka agamu okutabuka ne goonooneka. Nga omwami oluvaawo ate nga walabikawo omwami omulala. Kati ebyo byonna byonna okubyewala Obusiraamu kyebwava bugamba nedda. Bw'wabaawo agenda okukukyalira ng'okitegedde mwami mubuulireko. Bw'oba oyagala kukyala genda wantu kubaako kyokola mwami omubuulireko. Kuba mugenda kuwangaala mwenna obulamu bwammwe bwonna. Singa that confidence tebeerawo wakati wammwe kyandireeta emitawaana ng'ate ffe tetwagala kubeera mu bantu bawangaalira mu mitawaana. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan fi